ne tukomawo nga tuvumaze olaba omulwadde tumusibudde tukomawo tudde waka kati awo we twafunira accident emotoka netukoona amazima nze nagenda okudda engulu nga ndaba mbunye omusaayi muno mu feesi muno nga olaba eno enkovu weeri nga gino emimwa gizimbye kati nga nekyusa nagwa bwenti nakubawo kino okubawo wagwa kyabuga okubawo mu lubuto na feesi kati ngenda okwagala okwekyusa ndabe ntunule waggulu feesi edde waggulu nga guno omukono nga mpulira siwera si balansinga ngenda okwetunulako nga omukono teguliiko ekitegeeza omukono guno tebatemako omutembe gwaviirako mu accident omukono gwaviirako awo wennyini awo actually ndooza nagenda okugwa nga gwo gwagudde dda kuba distance omukono gye gwagwamu yali nnene naawe nga oli wanaatemu omulundi gumu bwe kufa negugweri naawe n'ogweri kakati wa boda yali abavuga yali ku speed yali ku speed eri nnomo emotoka eyabatomera yali ku speed amazima gali emotoka eyatutomera yali ku speed cause kyenzijukira before nga tetunnagifuna awo wennyini mukubo twayimirira nga omanyi nti ogenda crossinga kuba twali eno side nga tulina okudda eside eri kati nzijukira bulungi nti nagamba owa boda emotoka yiye ejja ki speed tubaniriza ku Brown Skin Event YouTube channel amanya gameze ashimwe museke Kampala's Brown Daddy nyongera okwebaza mwenna abagyekuumiddeko bakwano bange bakadama mbagala nnyo mwebale kubanga mutulaba n'abantu mwenna okuviirako mu bitundu ebyenjawulo kyemukola kyamaanyi nnyo ddala mwebale kwefiriza data okuba nti mutulaba tetwasalawo baweereza naye ng'ekisinga obukulu kusubscribinga kusharinga commentinga wenna oba okalaba nekakunyumira so tutuukirira ffe wenyini ku Brown Skin YouTube channel gundi zaffe platforms zaffe nobanga otuwa obubaka bwo olunaku olwaleero story gye tuzze nayo yanjawulamu kwesitore ze muzze nga mulaba olw'ensonga nti tugezaako okubanoonyeza ebintu ebyo ebibakwatako n'ebyo bye musaanye okumanya ebiyigiriza eggwanga olunaku lwaleero ndi ne mwana muwala gwe bayita Fiona Lukundo era ng'ono yafuna accident abasinga obungi mwagimanyako musaidi ze Egomba era amawulire gatambula naye tumunoonyezaako tumanye ali atya bitambula bitya era biki ebyaddirira era ali mu mbeera ki Fiona tukwaniriza buuza ku batulaba abatulaba mbabuuzizaako bakyala n'abaami amannya Lukundo Fiona Lukundo Fiona ugamba otya bitambula bitya sina tabbu okusinziira kuba ndi mulamu ekitiibwa kidde eri Mukama mirimu gitambula gitya mirimu siiri giri okay kakati Fiona kutandikira dde okusookera ddala njagala twogere ku mbeera gy'olimu yajja etya era kyatambula kitya okubanga kati buno obudde oli mu mbeera bwetyo kusingira ddala kale embeera eno ya accident kuba accident yatambula nnyo era neyeeragiriza eggwanga abamu bale tebamanyi n'okumanya nti oba wadde engulu n'otereera accident eno yajja etya era kyali kitya accident era nga bweri nti accident yajja buzi netugwako nali ne cousin sister wange nowa boda twali tubalaba sister wange omuto yali mulwadde yali mu ddwaliro Maddu ffe nga tubeera eno Kabba Nkonyo Gomba ne tukomawo nga tuvumaze olaba omulwadde tumusibudde tukomawo tudde waka kati awo we twafunira accident emotoka netukoona amazima nze nagenda okudda engulu nga ndaba mbunye omusaayi muno mu feesi muno nga olaba eno enkovu weeri nga gino emimwa gizimbye
kati nga nekyusa nagwa bwenti nakubawo kino okubawo wagwa kyabuga kyaki okubawo mubi lubuto na face kati ngenda okwagala okwekyusa ndabe ntunule waggulu face edde waggulu nga guno omukono nga mpulira siwera si balansinga ngenda okwetunulako nga omukono teguliiko kuba emmotoka yankono okuba nazirika naye okusinziira omukono distance gwe yaliko nange distance gye naliko yali kuba omulundi gumu omukono ne guvaako ne gugwa eri nange n'engwa eri ekitegeeza omukono guno tebatemako omutembe gwaviirako mu accident omukono gwaviirako awo wennyini awo actually ndooza nagenda okugwa nga gwo gwagudde dda kuba distance omukono gye gwagwamu yali nnene naawe wagwa nga oli wanaatemu omulundi gumu bwe pa ne gugwa eri naawe n'ogwa eri kakati wa boda yali abavuga yali ku speed yali ku speed eri nnomo emmotoka eyabatomera yali ku speed amazima gali emmotoka eyatutomera yali ku speed cause kyenzijukira before nga tetunnagifuna awo wennyini mu kkubo twayimirira nga omanyi nti ogenda crossinga kuba twali eno side nga tulina okudda eside eri kati nzijukira bulungi nti nagamba owa boda emmotoka yiye ejja ki speed kuba emmotoka yali ku speed ya waggulu nnyo ndowooza ne tufeyiringa okugyesega ne tutuukako ne tunnagiviira kitegeeza mu accident eyo mwalimuko bulagajjavu bwone yali abavuga no just nti bwali bulagajjavu bwone yali avuga nkunyonyodde bwe nti otuuse ku kkubo kw'olina okukyamira okyali ku eno sayidi yo naye olina okudda sayidi yeeri eno olina okuyimirira olabe eno wavaayo emmotoka eno oba wano wavaayo emmotoka of course ffe twali tuyimiridde emmotoka yatusanga tuyimiridde nga twagala crossinga kudda ate kakubo akettako okugenda ewaka kitegedde kati Fiona mu accident eyo mwali basatu kati owa boda nono cousin sister wo bo accident eno yabayise eti owa boda yafunako obuzibu wano mu kugulu negumba lyafunako obuzibu naye cousin sister wange yafiirawo awo wennyini cause baatutwala mu ddwaliro emaddu okufuna first aid sister nga bamuteekako ecupa z'amazzi nga zimuyitamu buyisi ye yafiirawo ku ssiini kati abantu ab'oku kyalo nga womanyi nti kyalo sebiri nga bya Kampala ate oba onowaawa ab'oku kyalo abaakumanyi era kasita bantuukako nze bampita erinnya lyange Fiona kuba nagenda okudda engulu nga bampita omukyalo omu maama wange bamuyita Sengaawe nambuuza ontegedde ndowooza yali amanyi akageri ke nali mbundukiddwa omusaayi mu feesi ndowooza yali amanyi oba nfunye obuzibu ku bwongo nemugamba nkumanyi naye ndeetera omukono gwange nyamba guleeta ogutuuzeeko lwedda mulinda ki lwaki obedda temuguta ne muguteekako agomanyi ndi gwakuteekako buteesi nga mmanyi nti bayisobola ogukwata ne bagutuuzaako ne guddako kozi gwakukutukira muno muno mu joint kati kino ekiriba ne kisigala nga kikola ki okizannya nga kireebera kati n'endowooza nti basobola okukwata omukono ne bagutuuzaako kati gwe yali asembye emabega oba gwe yali atudde wakati naye nze yali asembye emabega ekitegeeza owomumakati ate yayisibwa nnyo bubi nnyo kwali kusaasira kwa Mukama teyafulumya ku musaayi kutegeeza gwonna gwajirira mungi kakati oluvannyuma nga bamaze accident eyo emaze obeerawo eyabatomera yakola follow-up awo wennyini n'ajja n'abasanga mu ddwaliro eyatutomera nabo baatomera nga omanyi nti oba yatya kuba kale ffe baatuddusizaawo mu ddwaliro naye nze mami wange yaŋŋamba eyatutomera
yakona ekiswa n'akoona ekisaka kati emmotoka yaabwe emipiira ne gikola ki egituula nejabika kati negituula nga tebasobola nabo bakosebwa kuba otunula mu mmotoka yaabwe munda olabanga steering eriko omusaayi so Baraka nabo bafuna abangi obuzibu. Kitegeeza mmwe temwaddamu kubalabako? No. Fenna abatuuze we baatudduukirira baatutwala mu ddwaliro lyerimu. Nabo bennyini abatomedde. Kati obuzibu bwe bwava nanyiiga kola olunaku mwaka akaseera nti nali mu pain teyasooka kugirawo kuba kyantwalira like 3 hours. Nga tolina kyowulya jasi okulya nto balance nga bubalance. Si balance nga naye nga nzitoowererwa. Kati ne batutuusa mu ddwaliro we Maddu ne batukolako. Kati omusawo jjukira yali kiriniki n'agamba sibasobola mubadduse mubatwala kuba jjukira kaba kaseera kakayisiŋŋanyo tegeera ate ono afudde ono biki. Kati ne batutwala Entebbe. Kati ne baleeta ambulensi. Bwe baleeta ambulensi ne batutikkamu ffenna. Olwo mayiti tugirekawo wano eno kwe twafunira first aid. Kati nze owa boda n'abamu ku abo ne tugenda Entebbe. Kati ate awo we nakoma okuddamu balabako mu ambulensi we twakoma. Kasa twatuka mu ddwaliro ne batwawula. Kyesaategera bo babateekawa ffe ne batutenze ne bateeka walala n'owa boda. Kati nina jjajja wange omanya kakaseera bazadde bange bafuna shock y'amaanyi. Ne jjajja wange ye yaŋŋenderako nze nga nze. Jjajja wange azaala maama wange. Ne bankolako ne batuteekako ecupa z'amazzi awo Entebbe. Kati era ekiro kyennyini ssaawa nga 9:08 ne batutwala e Mulago. Kati tutuuka e Mulago bannange oba tonnalaba nsi gendako e Mulago. Kyali kirala. Oba nga omanyi gwe olina ebizibu nga gw'owulira mu butuufu oyagala singa waba wakuweereza omuguwa ne weetuga oba gweyagala gwegulira. Twatufuna olunaku olwo ne bagaana genda e Mulago ku sayidi y'abakazolite. Bannaye nagendawokko nzijjukidde oyogeddewo nze nakoma ku mulyango nekinnemerera. Weeyambanga n'oyingira mu kajolite olutuuka kuba jjukira twatuuka kiro abasawo abamu baba bakoowu baatuteekawo kabalaza kiro kabalaza jjukira tuvuddeyo waka temulina bintu bye mulina nti oba byakwebika oba biki kaseera kaba kakupapa. Kati ne tutuuka e Mulago jjajja wange yalina emitwalo 2 yalina emitwalo 3 n'agulako akakeeka buno obukeeka bwe bakola ennaku zino. Tufuna akakeeka ne tugenda wansi w'akatanda k'omulwadde omu n'anteekaawo wansi. Kati katono nnyo omwatuuka ku Mulago tewaliwo basawo babatuukirako obudde? Kati twagenderako abasawo abatugenderako batwala baluwa eri basawo bannaabwe awo bwe twakomolaba ku musawo. Mu mbeera gye mwalimu mwakomawo olaba ku basawo? Ate kino kyewuunyisa. Kati ne bakwalira wansi? Jjajja n'ayala wansi ewaali omulwadde waggulu waliyo akatanda nga wansi waliyo space. Kati awo peyini olwo etandise. Peyini nno kye bayita peyini. Owulira obulumi bw'amaanyi. Kati omusawo mugamba waliwo omusawo yali ampitako bw'ati. Namugamba peyini ntandise era nnumwa. Nyamba onkubeeyo ka peyinikiira. Omusawo yaŋŋamba yakola baba we naawe olabika okozesa nnyo ebiragalalagala tuvulaba peyinikiira zaaganye okukola mu mubiri gwe. Naye nga kyali kituufu obikozesa? Natunuulira omusawo ne mutunuulira era namulaba. Yali mukazi yali musajja?
Yali mukazi. Mukazi munne nga gwagamba ekigambo ekyo. Nentunula ne ngamba. Yagamba nti gwaye kukozesa ebiragalalagala. N'atambula n'agenda. Kati oluziringa mu ssaawa mmeka? Ziri ssaawa 9:10 ez'ekiro. Budde nga bukya. Ne awo omusawo yayogera ekyo ne ŋŋamba kaweddemu. Ndabika ŋŋenda kola ki? Ŋŋenda kufa. Awo ne ntandika okugamba Mukama Katonda oba ontwala sigenda sobola kumalako na mulumi. Obulumi bunzita. Ate nga buli okaaba nga ne jjajja akaaba. Buli okaaba nga ne jjajja akaaba. Kati ne ntuuka ekiseera ne ŋŋamba olaba Katonda zino essaawa olwo obudde butandise okutaanu. Ne ŋŋamba ndabika nno sigenda kufa. Ndabika nkyali. Ng'olwo amaanyi gatandise. Kati olwo mu mutima waliwo ekimanyi nti oli ye yafudde. Wali tonnaba tetegeera. Wabula nga teweebuuza aliwa. Naye we twali entebe jjajja baamubikkira. Baamukuba ne mugamba ono akoze eki? Ono afudde. Afudde. Naye ye n'atayagala kikola ki? Kindaga naye mu mutima n'enkifiiringa. Jjajja alabika alina kyatayagala kukola ki? Kuŋŋamba. Kati awo oluvannyuma n'aŋŋamba olina Kasagga afudde n'akaaba ne mugamba jjajja kati naawe w'onaakaaba nange ŋŋenda akaaba. Guma Katonda kyakoze eki? Kyasazeewo. Kati bwali bukya ssaawa nga jjukira kati awo ssaawa 10 batandika okugobamu abalabirira abalwadde. Abalabirira abalwadde mufulume ssaawa ya kulongoosa naye nga ntya nti mmanyi nti ssaawa yonna ŋŋenda kufa. Ate nga nina mukayi njagala nfe nga jjajja ndaba. Saagala nfa nga tewali akola. Kati buli wanvaako mpulira ekizibu ng'era nze awo mwozi ennaku ze namala e Mulago. Nze yayitanga ennyo erinnya lya jjajja wange. Jjukira ogenda ku kizindaalo n'ogamba njagala omujjanjabi wange ajje. Oyogera amannya ge nga bamu ku kizindaalo nga bayita. Gundi ajjanjaba Lukundo Fiona bakwagala. Kati nze owange saamuganya kundeka munda. Bw'oba nga waakufa akulabe nga kati ekisooka ekiri e Mulago. Abalwadde. Ofa ne bakutwala banguya okutwala. Awaakafa. Era oba wakakukuka booti bakubikirawo. Kati laba twali wansi ng'omukazi anyumya bulungi yalina nnyini katanda ke twaliko wansi. Ng'olaba aimprovinze okusinziira ku ngeri gye yajja mba nkyali wansi otulo njagala tuntwale. Jjukira emisiro kyonna nasuze ntya nga ntya okwebaka. Ngamba we nzibiriza nenneebaka nyinza okukola ki? Okuyitirayo. Kati ngenda okuwulira emiranga. Ngenda okutunda nga omukazi bamuyise. N'ogamba bino bya ddala. Ne ngamba okufa gye kuli. Bwe kyoba omanyi e Mulago olunaku abantu abafa bangi. Segeza kati abali eno nga bakyeyagala bali blessed era beebaze Katonda. Era omunsi era nze ŋŋamba nnyo abantu olina ebizibu. Owulira olina ebizibu gendako e Mulago. Gendako e Mulago tebagaana bantu. Genda gwe banga agenza olina bibyo olabe kibayitwa abantu gwe baleeta omuntu yali wa booda nenga ebyenda obiraba. Ne baleeta oli nga gana amagulu akutukiddemu. Ne baleeta omuntu nga muno munda olaba ekiri munda mu mutwe. Gyembeera ebeera waawo. Oba kitegeera. Ate nga n'abamu bayaayaana tebalina talina muntu amuliko nti ali mujjanjaba. Ng'aliwo yekka. Yes, abamu bafa nti oba poliisi abantu beereeta abantu baabwe balwawo okumanya. Kati ogenda okumanya omuntu ngo obedde yafudde dda.
Kitegeera. Kati poliisi weereeta ekasuka bukasaawo ku mulyango. Kati abasawo kati ate jjukira abasawo b'e Mulago oba tolina muntu akuliko ng'alinamu kasente. Oba ng'afaayo. Oba mu mateeka oba olina kufa. Nawe wandirabye naye tolina agenda olujjukira oli mulwadde. Tewali akujjanjaba, tosobola kweyamba, tosobola kweyogerako eri basawo, bali abasawo bakwegayirira. Kituufu. Tolina akujjanjaba, tolina akuyambako. Bakuleese bapoliisi ebaleeta ne bakasukawo poliisi n'eddambula n'egenda. Kitegeeza tewajja kukendeera bafa. Okufa tukyafa ate waakuba abafa accident bafiira mu pain. Singa waakiri ekukuba n'ofiirawo. Nene otasooka ate kutwalibwa mu ddwaliro okuluweza bizibu. Naye accident nze nalaba abantu ba accident nze lwe lunaku lwe naguma lwe nasooka okugenda e Mulago. Nze lwe lunaku lwe naguma ne ngamba nti Katonda woba ontwala ntwala. Naye ngumye ngenda kuguma n'obulema bwange. Kubanga nze omusawo yaŋŋamba ne bakutwala nsi yawa emisuwa gyakutuse. Ne we bakutwala Canada, ne we bakutwala India, ne we bakutwala wa tetukyalina kyakkola. Ng'omukono teguliiwo. Omukono kimanyire nti oli bw'otyo. Obulema si kintu kyangu kyakumanyirira. Nga ddala tewazaalibwa nakyo. Kuba ate oba woba ozaaliddwa nakyo okula weeraba nti oli bw'otyo. Ate n'abantu baba bakumanyira nti y'oyo. Naye ekintu bulema si kyangu. Kati nze wabeerawo abawala abajja naakafuna mostly bawala. Najja n'akubuuza naye ggwe okikola otya. Kati nasooka ne ŋŋamba sirina budde bw'abantu. Ng'olokale fayini nakimanyira nti ndi mulema. Naye era ng'era wabaawo we kijja kitya nti nnyinza okwagala okwekolera akantu kuba nze omuwala eyali yeekolera buli kintu. Nze okwagala noga nti tugambe ki katambaala ngaako njagala keekuyiza. Oba oluusi bukuweddeko tosigazza olwo tolina nagenda kakuwoleza mwako akaseera n'oyagala okwoza. Okooza naye okwoza nanyiike nti naye lwaki Katonda. Kitegeera. Ogenda nogaa naye Katonda ki kye nnakukola kubanga ndi bwe nti. At first bwe nali kati ate nensanga nti gwe Hashimu n'onkuyitako n'ongeya n'osigala ng'onyumya ne muno n'omugaa omwala mulabe omwala talina mukono omwala. Gana amatu omanyi gawulira nti nsobola otambula bwe nti nga ngenda maaso naye amatu gasigala gawulira. Oba n'olaba n'abantu embeera gy'obalese. Oba n'olaba nti oli mu kuyita ku bantu olwedde oba ova eno nga bali eri obalaba feesi zonna bazikutaddemu. N'olaba awo n'omanya atoyo agenda era ntera nnyo otambula ne kiraashi ne mugamba abo nno bali mu kungeya. Oba okitegeera. Kyogamba era still kyappeninga buli lukya. Buli kaseera buli bufo by'ogendamu tole tuyingira naawe era ne mbalaba. Oba oli alina ku bboodi oli ku bigere otambula n'omuwulira n'akugeya. Kati oba omuntu omukulu ayogerako mpola nti aba amanyi nti muntu mukulu naye ate abaana. Laba omukazi oli. Omukazi alina omukono gumu. Like kino engeri ekitingamu munda. Kitegeera. Of course oba olina osigala ng'otambula naye wala ate abaana boogera nnyo. Hashimu abaana boogera nnyo ng'abaana. Abaana abato omwana omuto ayogerera ddala ng'agamba abaana bano omukazi oli talina mukono. Naye kati ate bonna ne bukuŋŋaana. Kati waliwo ne omuyambuuzaako omukono gwo gwalagawa. Omugamba omukono gwange tozannyira mu kkubo tobeera mu kkubo olaba ebidduka tambula vaawo. Batomera abantu omukono bambi kati n'akubuuza waguteekawa. Omukono gwo waguteekawa. Omukono naye twaguleka mu mokyale. Kati kambuuzeemu Katonda. Omukono ogwo
like ongabe kuba wali gwakutukiramu kati bayongera ne batemako ya bali balongosa jjukira we gwakutukira muno nti line eggumba lino lyajjira eno oshegedde kati kisigala nga kiribaliba nga wola balungoyi balina okutema bali balina okitema kati mukunongosa we gwayimpiwali era nagenda okuzuukuka okuva mu gundi nganda wakakono kange bataddeko bandage obedda nkalbatisi kawanvuwanvumu ale kati kayimpiwalidde ddala noga ate bano baagala kunkolaki alagamba kiyengejje kati ate bano basazeewo kunsalaasala nzina laba akakono kange kayimpa so kati emulago wamala oluvannyuma nnyo n'ofuna treatment eyo y'okulongoosa biki abazadde bange baleeta ssente ne bannongoosa ekiro enkeera naye ekiro kati we bannongoosa emulago batemu we bannongoosa ne baŋŋamba buli luvannyuma lwa nnaku 5 ku 3 mbunzireyo jjukira basigazzaamu wuzi ebifaananyi mbiyina kati jjukira basigazzaamu wuzi katononye ebyo ebifaananyi basigazzaamu wuzi batungiza wuzi jjukira guno mubiri gulina ossaka amazzi amasira oŋŋambye kuddayo oluvannyuma lwa wiiki kitegeeza okeeba ntono nze balina kunzija buli lukanaku baali balina okijjangako olwagali amasira ate obutandeetera buzibu kufuna ate endwadde endala oba okitegeera era buli kanaku balina nga okudressinga nti bajjako bandage eyaleero ne bagufuna eddagala lyabwe ne kotoni nga balina okugusiimuula buli lunaku ng'era buli lunaku tuyinza okugyamu ekitundutundu ky'amasira kyatwala for how long banga ddene nga buli kanaku balina okusima bako banga ddene omubiri guno olaba ojjako katiro katini n'ofuna akabwako ku muliro n'owulira ng'osaanako naye kati ate olwo eryo eddene bwerityo so Fiona kati kambuuze eno eggomba wasangibwa gy'obeera oba wali ogenzeeyo bugenzi eggomba ffe famire yaffe twalinga buli Christmas tugenda mu kyalo kozi kapeninga mu festive season era tukabya happeninga 29th December after Christmas it was which year egwali mwaka twali tugenda mu 2021 twali tugenda mu 2022 I think kasomali wali ogenzeyo nabo genzi kitegeeza gwe oli we Kampala beera eno ne bazadde bange babeera so olaba kyembadde njogerako ate kati awo gwali guwonye gwali gufaanana bubi awo gwali guwonye okuba n'ebyalo olaba nti gwali gutandiikiriza okwesika kati yo ne yafa bambi yafa beera nga yali sinyangu nnyo so kati bano abasajja like abakozinga accident eyo bakomawo kubalabako mu ddwaliro nga bo bateredde basajja kati nabo baka baafuna obuzibu obw'amaanyi tetwabalaba kujja nti babaze tucekinga kuba tugambe twayawukana nabentebe era nze singa sisi papa waliwo n'omwami ali e Taiwan kale singa si bantu kunnyambako nti kozi n'abasipapa kiyingiddemu nnyo yazanya paati nnene nga bw'okiwulira sipapa ebbaire nalaba yaleeta ekirabo kyakyamotoka emmotoka eyo yagikuwa bya ddala emmotoka yaziri era ogirina nga kirungi ekyo musajja bulijjo luliyo bw'atyo sajja watu
nsabira kimu Mukama amuyamba avuunuke ebisumbu eby'omukomera. Abatulaba bannaye si papa yawa Fiona emmoroka ate era yaliwo nnyo mu mbeera y'obujjanjabi n'okufollowinga ensonga zaike nti udda ku nnomo. Katonda amuyambe naye gyali aveeyo. Kati Fiona, mu oluvannyuma lw'embeera eyo ng'emaze okubaawo wasangibwa olina omulimu ogwali okola by then? Ya nali nkola. Kati bwe wawona waddayokko otuddemu okukola oba kyali kikyuseemu? Nawona saasobola kuddamu bikola naye nga nali muwala nti neeyagalira nnyo okwetuusaako ebintu era naddamu okukola. Kati sofa tugende mu mbeera eno nga oyagala okuddamu okukola bakozesa weekozesa? Nkolera mami wange. So kati tewaddamu kuba kugenda mu mbeera eno ey'okunoonya ku mulimu kola ki olwawo nabo otimanyi bonagamba okuwona kwantwalira omwaka gumu oba n'ekitundu. Ate era sinnawona cause obulumi bubaawo butera okujja bujja nakati gunnuma akuba saayagadde kudisappointinga naye gunnuma nti kano akagumba kano oliraba negumba lirina engeri gye likozingamu pain buli weriba nga lirina kiri oba olusinga weekyusa. Yes, takati gunnuma nti simanyi kikireeta pain eyo naye era abasawo bannyinira ne baŋŋamba pain eyo ejja kubeerawo mpaka. Katusibire teesukkaawo just nti nina okumira eddagala bwe kiba nga kisusse ate eddagala lye linnyambako okendeeza oba okusigala nga nkola byenkola. Kakati nakulaba olina numbers ennungi ku TikTok yo. Like bw'oba lese okozeyo ka video ko baka challenge ko n'okateekayo comments zino ezijja ziba zitya comment section ebeereeta era negative positive? Ezimu ziba negative endala ziba positive nti oli ava eri n'agamba oli muyaaye oli n'ava eri n'agamba olimba oli n'awandiika sometimes ndaba left sometimes ndaba right naye ekya left ne right ekikikozinga kamera sometimes nyinza okozesa kamera y'omumaaso eya selfie nga neekwata video akaseera akalala nenkozesa ey'emabega nga bankwata okitegeera kale ate atakimanyi nti kamera zisobola okukikola nebayogera ekyo nti lwaki left ne right byawukana. Kati kanne bannaye Katonda yatonda omunnayuganda kati ye bwatunula bwati labira ddala nga kino kya bulimba kati era ayinza okulaba nga ntunudde bwenti luli nalaba nga leero ayinza olaba guno bwe guliko wano serefi kale etudde kamera y'emabega guno gugenda kuba eno sayiti kitegedde kati yalabe nti guno filter abamu baŋŋamba filter naye mbuuza filter yange nzekka nyinza okuba neteerawo filter yange nenkozesanga. Kati mu mbeera eno ey'okufuna accident ng'oggyeko papa bantu ki abalala abayongera okiteekamu kama? Abantu bangi nnyo sobola bamala abantu bangi nnyo abaplaying omulimu omunene ku bulamu bwange abaazanya okubanga bandabako. Kati famire yo teyasigala nga ekola follow up nti bakulibwe biki? Basigala bakigoberera era sofa kiri buli kimu kiri bulungi. Mukama wa amaanyi. Kati by the way Fiona, are you married? I have someone anjagala. You sing someone? Anjagala. Sobola omutomirako.
Omukwese. So kati mwasangibwa already ye omulina before accident. Yeah, actually mwebaza nnyo cause tandekererangako bantu. Mana ekino kibe kyakuyiga eri abasajja, omanyi abasajja abamu baagala abantu nga balama kukyasi basajja bokka. Abantu bonna bali mu relationship. Balaba omwagala waye oba incident afunye accident. Addukira awo naye ndi musanyufu nnyo okungamba nti omwami we yasigalawo mu mbeera yonna. Yadde okweganya nti omusajja asuulawo omwagalwa we nti olw'ekizibu ekiba kizze oyo taba musajja. Abakasajjasajja. Cause nti ebizibu bijja buli kanaku tomanya nti Hashim kigenda leeta. Tusobola obba nga tutudde wano bulungi nga bw'olaba tutudde n'ofulumamu katono ate ogenda owulira Hashim afudde. Afudde ki omuntu gwe mbadde naye mukana akaseera. So ebintu Katonda yatukolera yatukola nga yatuwaawukanyako ku puroguramu ze. Bw'okera ku makya ng'olina puroguramu ndala ngate Katonda yakutegekera. Naye yakutegekedde zirala. Yanti omuntu akeera ku makya nti ate omukazi azadde abaana 6 omulundi gumu kozi bibaayo. N'amulekawo n'atambula n'agenda n'amulekera abaana abo basobola okukula ne bafuula mama waabwe ekyomuwendo mu nsi eno. So omusajja yenna ng'adduka ekintu ekiba kyapeninzeewo ku muntu we aba musajja musifu. So owe yasigalawo mu buli mbeera. Omusajja yasigalawo era mwebaza mu buli kimu. Sina na kibi kye nnyinza mwogerako sigenda kwogera amannya ge nabona agansaba. Bawa Fiona weebale kutubeerera weebale kubeerawo tulinze mukondooza soon sikyo saawa yonna. Kale Fiona mpowa nyongera okugumya abaana ab'obuwala abali eyo. Nga gwe Katonda yakeera ku makya n'akutwalako okugulu n'akutwalako omukono lino eriiso oba ne livaamu oba toyina amannyo mu kamwa. Sigala ng'oli ekyo ky'oli. Sigala ng'oli oyo gw'omuntu kozi woteteekemu buvumu obwo tewali agenda bukuteekamu. Sigala ng'otambula mu maaso towuliriza kiri mabega kozi wowuliriza ekiri emabega ogenda kuggwamu amaanyi. Sigala ng'oli strong ogambe nti kyendi. Katonda kye yakuteekako yakeera ku makya n'akutonda n'abikuwa nakeera ku makya n'akusalako ebimu. Sigala ng'oli ekyo ky'oli kozi baana bangi bambi abajja mu inbox yange. Nagamba Fiona naye Fiona okikola otya nze ntambula n'ebisse. Fiona okikola otya nze siva waka. No. Sigala ng'oli gwe ekyo ky'oli. Abantu bagenda kwogera leero enkya na luli. Sigala ogenda sigala ekyo ky'oba oli. Kuno okugulu okuvaako tekyakuggyako obulungi bwo. Yes nyinza okuba nina skazi mu face. Naye nze sikera ku makya ne ngamba bannange ddagala kye ligenda okunzijamu enkovu. Bannange ngenda kukola ntya sikini yange. No. Nasigalanga bwendi. Nyumirwa obulamu bwange kozi nkyasobola okukeera ku makya n'endya. Ate mama wange nampita nti Fiona jangu. Oba nangamba Fiona genda ondeetere kino. Nsobola ositula amazzi. Nzobola okukwatira engatto zange nenzeeyoleza. Sure n'omukono gwo. Kwenaaza. Waliwo eyambuuza oshevinga otya ate okushevinga kintu kyekisinga okubeera singa. So Katonda yawe buli mbeera gyakuteekamu wabaawo ate engeri gyakuleetera okukola ekyo ky'oba olina okukola. Kati bintu ki ebyasinga okukuluma nga ovudde okubeera n'emikono gyo gyonna n'obulira kintu ki kale ebyasinga okubeera okugamba nti bannaye okuva we nafunamu obulema kino na kino mpulira nga mubutuufu kinnuma. Munnange ate bye nali ndowooza tebyanvaako. Kozi nasooka nali mu ddwaliro twali tukomyewo waka. Ne ngamba jjajja wange ne jjajja n'afuna omusajja ng'olwo mmanyi agenda okudduka emisinde. Nebuuza ne jjajja n'afuna omusajja mpasa nti ojja mufuna nti ngenda kukola ntya emirimu n'afumba ntya n'amwoleza ntya. Nangamba Katonda nno abaako engeri gy'akolamu ebintu.
Naera nabeerawo kati ekiyinza okunnuma nti kiki nasoose okugamba nti kale tekabulamu nti kale nali nsobola okwekunyiza engoye zange naye kati anjoleza izo zuza neŋŋamba naye no terutukudde naera still newonaga nga terutukudde nga tosobola weeyoleza kiba kya busiru so ebisinga era kabaamu nogamba naye notulako awo nolaba nga osobola okyekolera ngaalaya naye nga gyonna emirimu gyogitegeera ogikola otera ofumba nefumbirira kira kitolyangako ku mmere yange owaata otya no okuwaata ngenda gye bagigula nomugamba mpaatira nogeta neweekumira essigiri okuma essigiri nokola nonanano otera onyiga omusajja ateolabye gundiza nze nfumbira ddala emmere buse njagala ofumbeyo kolumu ampita endye ku mmereyo nfumba ayikuku nsaaniika njuguluza endagala ebintu ebimu neetaaga nze kwerabira ku maaso kati wano kuyuguluza lulagala bannaaye olwo nga luwedde wangi so ebintu mu nsi gwereetera okubeera ekintu okuba nga kiri haadi akireeta nkulage nga nsaani kasabateekamu ekintu nti kikaluba ate nosaaniika olina nekkanulawa ebintu bino biriyo weebiti bannaaye annaye abatulaba ono Fiona buli mulimu agukola nange neerabiddeko so ajja butowa so kakati Fiona nga tumaliriza sheno kati bubaka ki bwoyinza okuweereza abantu bonna kale oba abalina abalwadde abalema oba omulema nga ye na bonna like abali inspired n'ekyo nga bali mu mbeera efaanaganako neeyiyo obubaka bwennyinza obbawa bubaka bwa kutaggwaamu maanyi kyekisooka ate ekiganye kikake ekiganye kikake oba ojja kukikola naye buli wonagamba oli nno Fiona nno mulema tasobola kuleeta mazzi nga naawe osalako gamze ndi mulema kantuule kibi imuka balage nti osobola okugaba because nange na surprisinga family yange nga buli kimu nkyenyigiramu nga buli kimu kuba guno Katonda akutujjako ekintu kale guno omukono Hashim tosobola kunkuba wenkukwata bwenti okagaza kati amaanyi agali mu lugadda muli ono left ono yali right ye yavaako ne kati kyomanya guno bwemalira kiringa kuba mwana ali awo yali tamanyi bazadde be yeekoledde ekikumi kyo kati alinamu akasente kati gwe guno omukono nti gwafiirwa negumanya nti segeza bwankwata bwoti sobola kwesikamu amaanyi ngaolina amaanyi kati kyenyinza obbasaba nti sigala nga wekkiririzaamu sigala ng'ofoosinga kyolaba ekitasoboka ate tofa ku bantu koza abantu boogera nga bakawola akalungi kaako kagenda naye maama tekalina mukono kwefaako nze neefaako akuba kimundoozi agenda kumpa ku ssente nze neefaako nti seeteekamu kiri nti ndi mulema abantu bagenda sigala stiru bandaba mu bulema bwange Tachobola abamu bagamba akawala akalungi siri mulungi naye just nti nekola ki owefaako nefaako nti oba olina okugulu kumu
totya kwambala yambala onyume byonyumye kati nze nandigambye sirina kwambala musalankwawa ziizino owekkirizamu kikyuli kwekkiririzaamu kyekisinga abalala bagenda bakugoberera nga gwasoose kitegeera kati kambuzi naye kankubuzeeyo akabuzo kano kali fane naye ndambulira amazima bakwanira ddala bankwana balina abakazi ne bakwana abalina like bankwana inbox yange yiyo ejjudde yakondagako nga tuvudde ku kamera ebintu tobiteeka mu nkukutu saagala kulagira mu nkukutu agira ddala naga nti bannaye Fiona njagala ogamba abantu inbox ziri mmeka ziizo tubulire ziri mmeka ziri 94 naye ng'ate ezisinga nazigjeemu twazigjeemu dikirazi oba si last week ate nekisa z'abasinga basajja nze folo yange esinga basajja bannaye kiri wano kiri nasinga neekubagiza nenfuka namagwatala naye ntuula nga seefaako njagala akaviiri sikasiba nsigadde ndi awo sandikwaniddwa naye babaawo kati mbeera ebeeretera nga oli ku mulimu eyo ne baclients bo ate banjagala nnyo era wemmala lunaku nga sigenzeeyo bawulira bubi era ogenda olaba abajja bambi bakasitoma baffe abasinga ababeerako ku TikTok nakusindikira message nagenze ku dduka nasanzeeyo omukadde yekka nagenze kushegeera so kiba nga kiba ate olaba nga kibayisabu kati nga mu buli ngeri olina okukola ki olina okubaamu kati kambuuze ki kyewasinga okugukamu gwe nga ggwe kyosinga otegeera okukola sirina kyenzimanyi nnyo nti oba kino oba kiko naye nayiga nviiri naye nafuna accident nga sisobola naye kati buli mulimu ngukola azilo nga ziguvaamu era njagalayo ne ku ssente bajja bakuwagire bampe ku ssente njagala kugulawo mulimu mulala nange ntuule ngambe kiboosire basajja balina okukuwa ku ssente gye baleyo badoni kulisi bamama fiina mumafina bampe ku ssente mami newampaayo obukadde bwange 5 kiba kiggwedde buggwe Doni Chris zampadde naye zampadde zenjogenda Doni Chris ajja bikola nkimanyi insha Allah amina kasabe alina obikola byonna like nti okitereeza so abadde batwala ku Bounce King tubadde ne Fiona tujja kwongera omuzza ku mboozi endala bakubadde kati bukwatiriza naye nga amanya nze Ashim MC kyolina okukola kiri kimu kusubscribinga ku YouTube channel yaffe eno olaba nti osharinga okomentinga twetaaga feedback eyo kubanga naffe tufuna amaanyi okuddayo ndikunoonyeza byosinga okwagala era byosinga otegeera tulinayo bweyinza kuyisaawo bazadde bange mami ne dadi muto wange Mugisha muto bange bonna mukwano gyange Kirash is a good friend of mine Kirash like Kirash ku kido Kirash mwagala Kirash asinga abawala batya Kirash abawala omwala akugeya asobola okugeya ate omwala munna ayinza n'ogamba lwaki ntambula n'ono omulema naye Kirash tanneeganyangako Kirash tukwatagana Fiona olinawo 1000 ti Kirash munnange ninjala ennuma mpaayo ebbiriso tukwatagana nze sina Kirash ye wamufuna otya Kirash twefunira ku TikTok ebyaddala yes mumaze ebbanga kina mulimu enna banga kise so Kirash is a good bana Kirash abamufollowinga mwebale nanga abamufollowinga tubeeyanza naye by the way Kirash mumufollowing kwali ku TikTok guteekamu Kirash ujja kubuuka laba akasajja akafumbafumba emmere ujja kuba omulaba mumufollowinge mumulaikinge musajja alina content we mulungi nnyo naye nga ye kidoo mbeera ku kido era ndowooza newesirabikako ewaka balina kusookera ku
Hey. Yes. Kumulungi nnyo by the way. Sina mikwano miwala gy'awo. Otera okuba ku bbaala? Siri mukulu w'amabaala neesonyiwa. Naye nga ngenda out. Otera okuggamu ku swiminga biki? Si swiminga kuba sikusobola. Era obeeramu. Obeera omera no. Toyambala ku bikini. Sibwambalangako. Naye nga nsobola okugenda out n'ongulira ekyokulya n'enkirya n'ekyokunywa n'enkinywa. Nywamu. Si kibi. Si kibiira. Kale adde batulaba tubadde ne Fiona. Yali afuna accident naye kati sofa tali bubi era naye nga mu kasente ko mukamuwe. Twagala mumwe ku ssente mumwoki eyo. Nange munjoki kuba era mukimanyi. Kale, sign out.